Abakulira essomero lya Bulembe Primary School balajanidde gavumenti okubayamba babazimbire ebizimbe by'essomero kubanga mu kiseera kino abayizi basomera mu weema. Essomero lya Bulembe Primary School lisangibwa Kasese nga lino liri ku musingi gwa gavumenti lirina abayizi 655 wabula bano bayita mu kusomoozebwa okusobola okutuuka ku ssomero lino okuli okulinnya ensozi okubuuka emigga okuyita mu bibira n'ebirala ekiro kitaataganya ebyensoma yaabwe. Akulira essomero lino Joseph Kule agamba embeera eno tekumakosa abayizi bokka wabula n'essomero anti omugganya mwamba gwaviirako ebizimbe ebimu okuggwanga kati abayizi abamu basomera mu weema. We thank the government for having provided this non-governmental organization known as UNICEF for supporting the school, providing us with some tents which children are using as classrooms. Kule bino abitegeezezza Minisita omubeezi w'ebyobulamuzi Martin Mugala wabadde ali ku kampeyini ey'okutumbula ebyobulamuzi mu kitundu kino. Kule has gone, I didn't come happy. But I want the government, they should build us a new school. Minisita Magala wano wasinzidde n'asaba abantu okukuuma obutonde bw'ensi nga bewala okutema emiti okuzimba mu ntobazi n'ebirala kuba kimu ku biviirako obutonde okwonooneka. Now why we have problems from up the mountain including floods? Because some people destroy the forest and the protective cover of the mountain up. That would be holding all this flood, all these stones, all the soil that will come down. Some of you call it what? Soil erosion in your... Oluvannyuma ono nga yeegattibwako bannamizannyo ne bakazannyirizi okubadde Moses Golola, Madrat ne Chiko n'abalala badduukiridde essomero lino n'ebintu okuli ebitabo, ekkalaamu n'ebirala n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kino. Education is the best thing. So as a team, as Uganda Tourism, as all we influencers, we are here to give back to you. Muri bulungi. Mu ngeri y'emu Spera atwayire ssentebe w'abakyala abeegattira mu kibiina kya Diocese of Mbara Development Association batongoozezza enteekateeka egenda okuyamba okusitula embeera z'abakyala. Gye basobola okutambuzaamu bizinesi oba n'okumanya gye kagenda n'osanga omulala ng'akola juice amaze emyaka 3. Kale okunoonyereza bwe kwakolebwa bakizuula nti abakyala bano baagala nnyo okubeera mu bibiina bafune n'abantu be batunuulira babayambeko mu bintu eby'enjawulo. Ne bannaffe aba gavumenti tujja bagamba nti nammwe mukendeeze ku speed oluusi emisoso gye mutadde ku businesses. Ryan Membe ne Jovan Kibirige be bakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV 1.